Yo, this is from Pantilla in the day, Mwasuzeyo mutya era musibye mutya balungi abagiye komede kombaniriza ko mudakika eno yenyine era ngangira kubanga ntandika na mawulire gannako oluvanyuma lw'abaana abawera ko ddala musanvu okufiira mu ddwaliro e Kawempe era nga abaana bano bafudde oluvanyuma lw'amasanyalaze okubanga ategavaako wabulanga ayina obuvunanyizibwa okubanga ate ateekako generator kigambibwa mbu yabadde etaliwo. Abaana bano be bamu kwabo abazaalibwa nga tebanaba kubanga ate beetuuka ne babeera nga bateekebwa mu byuma zoyinza okuyita incubators okusobola okubanga ate bakulaakulamu. So nga ate bo abatuuze ku kyalo ekimanyiddwa nga Kigaga mu tawuni kanso ye Katovu mu district ey'e Rango nabo baguddemu ekikangabwa oluvanyuma lwa Ssemaka okutematema mu kyala we ate oluvanyuma naye ne yeesalaasala ono asangiddwa nga akyali mulamu era nga poliisi emukutte n'emuddusa mu ddwaliro ate oluvanyuma ajja kubanga ate abitebya mu kifaananyi ye mukyala eyatemeddetemeddwa ebijambiya bw'atyo n'abeera nga ate aggyibwa mu bulamu bw'ensi eno. Ye maama yagenze ne mutabani we okwoza engoye afiiridde mu kinnya kya Kazambi. Omugenzi yabadde amanyiddwa nga Stuart Katumba era nga awezze emyaka 2 n'emyezi 8 nga mutabani w'omukyala amanyiddwa nga Barbara n'ensima ng'onaakola mulimu gwa kwoza ngoye ku kitundu wabula nga ate ekitayi w'omwana ono mu kaseera kano webijjidde nga ye already mukwate ali mu kaduukulu. So nga ate saidi eno wabaluseewo obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abasajja mu makomera abafuna akawuka akaleeta mukenenya okweyongera ekyeraliikiriza ennyo nga kino kivudde ku basibe okubanga ate benyigira mu bikolwa eby'omukwano ogw'ekivve. Bino nno byogeddwa abakulira ekitongole ekirwanyisa mukenenya mu ggwanga ekya Uganda AIDS Commissioner mu nsisinkano gye babaddemu n'ebitongole eby'obwannakyewa saako n'abo ababudaabuda abalwadde b'akawuka ka mukenenya wabula nga gwatakitegedde mu ngeri nnyangu bakulaga nti siriimu yeeyongedde mu makomera olw'ensonga nti abaami beeyitirizaako emeze egya Sodomu ne Gomora nga bagezaako okubanga ate bakitambuza mu ngeri efaanako bw'etyo mu makomera esayidi eyo. Ate bo aba New Vision agandibanga gabamyuse anti omwogezi wa Uganda Police Force SCP Fred Enanga avuddeyo n'asambajja ebyafulumiziddwa olupapula lwa New Vision nga lutegeeza nga IGP John Martin Okoth Ochola nga bwali omulwadde omuyi era nti yaddusiddwa okuva mu ggwanga n'atwalibwa okufuna obujjanjabi ebweru w'eggwanga nga yewerekeddwako police surgeon wamu n'omuyambi we. Enanga agamba nti eggulire eryo si ttuufu era liwabya bannayuganda. Ono annyonnyodde n'agamba nti IGP yagenzeeko mu ddwaliro erimu awo ku Lumumba Avenue n'akeberebwa amaaso era n'asangibwa nga tali bulungi bw'atyo n'abeera nga asabibwa okuwummulamuko emirimu okumala ennaku 7. Ategeezezza bonna abamwetaaga n'abo abasobola okuba nga ate bamukubirako ku ssimu balabe embeera mwali wabula ng'ono agenze mu maaso okuba nga ate ategeeza nti bannamateeka bagenze dda mu maaso okuba nga ate baggulako New Vision omusango gw'okuba nga efulumya amawulire amakyamu ku IGP. Awo nga tuvuddewo bo bannannyini makeberezo ziyite laboratories ag'obwannannyina baagala ministry y'ebyobulamu eveeyo bw'etyo ebannyonnyole kwe yasinzidde okukakasa ebifo 2 byokka mu Uganda okukebera endagabutonde giyite DNA ebyabwe ne bibeera nga ate birekebwa ebbali. Bano bongeddeko okutegeeza nti bafubye okuwandiikira ministry okubabuulira obukwakkulizo bwe balina okuba nga ate batereeza oba batuukiriza weewaawo nga teyina kyekola kyebanyiga wadde. Eno tuwayingidde da studio wenjogera omuyimbi amanyiddwa nga Jame Culture yes yayingidde da awo mu Fangona Forest Studio wenjogera bwentyo kansubire nti ontegeera ddala bulungi ya Alien Skin jukira nti Jame Culture abadde atubuze ku maaso banga wano musike y'omuziki naye ng'erudde eri tubadde tumulaba ng'abamu bagiyita emizimu bamuyita lubaale so nga ate abandi babadde bagiyita enjaga bagamba nti omusajja yavaako dda abamu nga baga nti yeetaaga rehabilitation ate nga abalabaga nti yeetaaga okusamirira okitegeera ekintu ekyo naye nga kizaamu amaanyi okulaba nti munange Alien Skin yasazeewo kubanga ate naye amusika kuki ku mukono era nga wenjogera essaawa eno atokosa afumba essaawa yonna agenda kubanga ate ajjula abayimbi abasinga obungi abadde babuzebuze tulina engeri gitandise okubanga ate tubalaba bakola ki bakomawo ne Dana Nalubega twamulabyeko era naye mu studio ne Alien Skin ate nga Yeraira Kayondo yasazeewo kubanga ate ajjira mu ngeri yakubanga ate azalawa naye nga naye yakomye
akomyewo ku kikusina weewaawo enjogera Diamond Platnumz yayingidde mu ggwanga lya Uganda jukira nti ono agenda kubeera wali eri ekkololo era ng'agenda kubaawo n'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin n'abayimbi abalala abawerekeddwako wabula ng'ate bo abawagizi ba Alien Skin bagamba nti omutegesi Alex Muhanji yakoze bubi okuba ng'ate Alien Skin amukakkanya. Okusinziira ku bafanze bo balaba nti yamukakkanyiza yassa atya okubanga munange alaga nti omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz yagenda okubanga ate aggalawo omukolo guno oba kitegeera aggalawo sheno oba aggalawo concert eno kyonna kyekiri naye nga bo bagamba nti Alien Skin yeyandibadde akola ki yeyandibadde aggalawo kubanga mbuye munene essaawa eno aliko ng'oggyeko akanyomonyomo n'okuyisaamu omuntu amaaso n'okwagala okuwebula omuntu odira otyo omuyimbi akuba ebisaawe odira otyo omuyimbi akuba buli we bamuteeka omuyimbi yakuba Freedom City emiryango ne tugiggala ng'abantu abali ebweru basinga abali munda n'omuteeka ku post emu n'omugwira simanyi Diamond Platinum nze n'erinnya siwulira simanyi na kyeritegeeza n'omuteeka ku post emu n'omuyimbi w'eggwanga budde buno atunuuliddwa aliko amaanyi aliko amafuta gwekugamba omuyimbi ow'omutawaana wano mu Uganda n'omuteeka ku posta mu ye namba 2 ono gundi Alien yasookawo oli ye namba 1 olukusa walugyewa muleke kuyisaamu bantu maaso Alien akyateekebwa ku posta nga ye namba 2 ne woba omutegese naani okuleka nga ku posta otaddeko Mukama Katonda ne woba otaddeko muntu munne yalina okubeera namba 1 bannaye mukyuseemu kano kanyomonyomo wonyoomera asula mu nju muno oli muto olikwata mulala tetubyagala omuyimbi akuba ebisaawe akuba buli wamu wamutega mutandise n'okwagala okugaana okumutegeka kuba buli kafo kamuteekamu kayuguma kajula kumenya bizimbe omuteeko otya ku posta Diamond Platinum alinawo oluyimba kiro osobola okubira bannayuganda ne banyumirwa ne bazinamu ne banyenya ku gali benjole show mwagitegese ne mugiteekako Alien Skin era abantu bagenda kujja mu sheyo lwa Alien show ya lwa 5 njagala mu sharing video eno etuke ku musajja oyo akyuse poster umanyize njogera mazima ngo wejjanga abika mukyuse Alien Skin yaba namba 1 kubeera wano namba 1 eno Uganda tetuli Tanzania nze mbabulidde si mu bubi enswere kwagala ye kugwe kubwa njogera mazima nze nabagamba sibukira kye sitegeera era namwe mwagenza okumuteeka ku posta nga mumulaba nti wa mutawaana wa maanyi wansasage mu nywanto kakati mu kikole lwaki mumuteeka mu namba 2 omuyimbi w'eggwanga namba 1 awaniridde eggwanga lino ebintu byonna music industry nayimiridde kuye lwaki mumuteeka ku namba 2 ne muddira oli omwana ayimba obuyimbo bw'abalaala abalundirako ente nga balunda ente bwe bateeka mu buguni ne bagenda nga balunda ente ne mumuleeta waneeno ate yaba namba 1 praise Sali agade munjogeze luzungu mpunzise message eno ngangamba bikyusibwe order from above yenzo munuzi wa bunwe senkulu mmandu musharinge video mutukeko Ngatuze ku mukulu y'omwoyo Stella omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba atafumba atayoza atayagala kumanya yekolera nfimbi ze naye bwatyo yagenze maaso kubanga ate addukira kawa ku Fangon Forest nabeera nga ate akyayira ku mukulu amanyiddwa nga Alien Skin kyonna ekiveeyo tujja kwongera kubanga tetukimanya naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Abitex nga yayimiridde mu ngato z'okubanga atobolyawo ateekamu nnyo ensimbi mu kusaponsalinga ebivulu by'omukulu ono bwatyo naye yavuddeyo nagenda maaso kubanga ate akolimira omukyala amanyiddwa nga Mafina jjukira nti yamukwanako emabegaawo wabula nga Mafina yakola ki yagaana kaakati nno akomyewo ku mukutu ogwa TikTok nagenda maaso kubanga ate addamu okuwanda omuliro ku nsonga y'emu eyo Mafina bw'otapa millions 5 kugula tiketi ngena zigabira mu kisenyi ekyo nze nkyogera saali nze nkyogera sikumpa kugula Abitex mpasa nkubira ku simu esembyayo musa 2 Mama Fina wankula myeno za 5 mu 2 n'ogenda okkiriza ekiyaye kyeri Sweden kinywi kyenjaga ina kojoga anage Mama Fina wankula bitekisiriya maji sajja omukulu n'onswaza swaza
Olunaku regulo omukyala amanyiddwa nga Rahuma Pinky ontakyali muto kati yabuuka 18 yes yagenze maaso kubanga ate ajaguza amazaalibwa ge yazaalibwa mwaka gwa 2024 era nga yawezezza emyaka 19 egy'obukulu weewaawo mukadde ke kamu munnange yagenze maaso kubanga ate mbu agobwa mu management empya gye yali yaddukiramu emanyiddwa nga The Hanks Media bano bamutwala amangu ddala nga Jeff Chiwa yakakita okitegeera Rahuma mwenyini actually yegobe wa Jeff Chiwa ng'agamba nti alina byatategeera side eyo byatasobola kubanga ate akola ki ayogera ku mpewo naye nga yegoba naddukira eno weewaawo eno gye yaddukira nabo bamwekokodde bagamba nti ekisokera ddala talina mpisa tabawa kitiibwa ate akubwa akozesa ebiragalagala n'agenda maaso kubanga ate abayisayisaamu amaaso era nga bwenjogera kigambibwa mbu ono bamuzizzaako omukyala amanyiddwa nga Pretty Banks yes yagenda okubanga ate abeera wansi wa management eyo gy'abaddemu bo abangi gye bayayanira okubanga ate munange balinnya ku ndeege bagende Dubai babeeko bye bakola bwe baba bayimbi oba oliawo bayimbeko y'omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre agamba nti talina kye yeegomba Dubai agamba nti kisingako n'agenda UK n'ayimbira eyo ddala okubanga ate ayimbira mu ddungu kubanga nti talaba kirungi kiriyo okuggyako omusana okitegeera ekyo wabulaga ate omu ku bawagizi be ategeezezza nti kyandibanga Daddy Andre atyaye ekintu kimu kyokka bugumuliriyo gatako n'okuba nti ate bapromota bayo bekyanga befuulafuula tuze tulaba entalo zaabwe n'abayimbi abazze bagendayo ebiseera ebisinga bibadde tebitambula bulungi wabula nga ye yabategeezezza nti teyeegomba n'eddakiika n'emu kuyimbirayo era n'ategeeza nti ye muyimbi ate ye muyimbi oyo ayimba waawulirira nti ayagadde so si kumala gayimbwa fafafa buli wamu okitegedde ekintu ekyo eyo wetuvaayo tuddako ku omukulembeze wa Federation omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuuza yes ono agenda mu maaso okubaga ate munange beemoolamolamu waneeno ne Carol Nantongo nga bw'obalengeraawo okwereralera okwefiringafiringa byonna nga bw'obirengera naye nga bano balina kye bakola ki kye batokosa kye bafumbira essaawa eno bagenda kubanga ate bajjula naye nga jjukira nti Carol Nantongo yabadde yakatujjulira wali eri ne ba B2C Soldiers era nga akayimba kagenzeyo ddako ki kutu naddala ogwa YouTube gye kali nnyonyi ddala nga ne ku TV katandise okubanga ate kazanya naye nga oye president bw'atunula ku maali bw'amwenyaamuko bw'anywezaamuko bw'ataamuko bw'awuba ku magulu kwegamba nga tabitegeera naye nga kyo ekyana kigenda maaso okubanga kimukyusiza ku nnyashi wali wonna nga kiga nti ondaba onzaba we nnabala anyweza ebyo biri eyo side zeyo naye nga nyongera okujjukiza nti bwe bali kubanga ate ogyekomiddeko oyogera okubanga ate olikinga naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen ono ye abasinga obungi bamutegeranga omugabi wa level yes ayogera okubanga ate abawa level abagenze maaso okubanga munange bamugamba nga bwatategeera ddiini ya buki ya Busiraamu jjugira nti yafumbirwa omwami Musiraamu naye nga wadde yafumbirwa omwami Musiraamu ono yayongedde okutegeeza mwami Nsubuga nti lwali mugatikako ali musabira essaala na buli kamu kaalina kabe ng'ate kamuvaako kadde wa Fifi okitegeera bw'ofunza yavuwale kyeka sente ze zibawaga naye nga ono yagenze maaso okubanga ate addizaabo backfire abamutegeezezza nga bwatategeera ddiini ya Busiraamu kakati obwedde abayomba simanyi kutoola salaamu kyemuyombera kituufu nze saazaalibwa mu Busiraamu nazaalibwa mu Bukatuliki ndi mukazi Mukatuliki mukomba mudaali but please do not bring your issues ez'okumanya ennyo eddiini mukolerera obulambo bwammwe nange nkolerera akalambo kange ntera nnyo bagamba ebyakatonda biri mu masekatiigo ne Katonda wo kati nange olina asinkana Katonda wange nga mugamba salaamu yannema naye kino nakigezaako kuba shekiti yatugamba kola obuyaaye bwo bwonna naye ng'osaba Katonda yambala bubi naye nga Katonda omusaba kati salaamu oba nagitodde bubi kasita Mungu nina gye musinkana ne twogera nze naye abasigadde mwe ba first born ba Allah mubiveemu mubindekere salaamu yo weebe kuluma gwe gitoola ogimpe oyo gwe bayita Nabitengero taba na budde asabulirawo naye gate omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa bw'atyo naye avuddeyo nga munyiivu byansusso anyigidde aba media abagenda maaso okubanga ate bakalakata ababadde aba presenters ku TV ku radio ne bagenda munange okubanga ate beenoonyeza akafimbi oba obulamu obulala emitala w'amayanja aga nti mususse bwe mwandikomye ono abatabukidde mu bigambo
sikira kubanga ate nkudiramu wabula bingendo kuwa atobere nga wewulirako naye nga kino kisinzidde ku mukulu amanyiddwa nga Kaiyz bingi ebyayogeddwa nga Kaiyz ali nyendege n'amalamu omusubi yoga ali mu United States of America ebigambo bya Flavia Namulindwa biri bwe biti. Good morning, the entertainment presenters everyone. Flavia speaking. Bantu mmwe mugudde olutalo kuba nammwe abavude Uganda ne bagenda okuba ekyeyo. Ndwawo n'okwogera oba okunyiiga. Naye I think enough is enough. Mwena abali wano abasinga obungi mwagala kujja bulaala. Only that your chances ezinatuuka oba mugezezaako ne bigaana oba something. This has now become a song. Buli afuna omuzindaalo avuma abo abagenza okuba ekyeyo. Naye nga nammwe gye mwagala okujja. Kati wuliriza bulungi muganda wange. Akavidiyo kagenda kubeera kawanvuko. Take your time okawulirize oba si ekyo kayiteko. Olutalo mutandise temujja dduggusa. Kubanga olunaku lugenda kukya nga gwe oyagala kujja wano naye ng'alina okuyamba ye Flavia gwe wavuma gwe watyoboola gwe wafutyanka. Trust me ojja kusanga obuzibu. Naye nze nasazeewo kati kuba omuntu bw'asirika mumuyita musiru. You can't talk about somebody the same thing today, tomorrow, the other day, year 1, year 2, year 3, and you think that person can't talk back. Bamikwano, we can talk back. What you are doing, we have done even before you, and we can still do, because the equipment you use to record or to videotape whatever you do, we have. The time, we might be having a lot of time more than you do. Now I have decided buli ayogera ku agenza okuba ekyeyo oba munnamawulire oba si munnamawulire, I will volunteer and be their spokesperson. Enough is enough. Mulekeraawo okutyoboola bannammwe. If you're comfortable with where you are, be comfortable. Enjoy whatever you're enjoying. Naye bannammwe mubaleke. Let them be. Let them find a future. Ey'abaana baabwe oba their families, whatever, for whatever reason. You come for me, I'm coming for you. Bare knuckle. Akamanyiro kayitiridde bantu bange. Akamanyiro kayitiridde. Enough is enough. Stafeva Uganda, kampani akakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru beetaaga abalenzi n'abawala okukola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okukola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar. Osasula omaze kulaba ku visa. Beetaaga ne ba housemaids okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 21 paka 35 okumanya ebisingawo kuba ku namba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Ekyenjawulo ku Stafeva Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo. Bwetuddako ku mukutu ogwa TikTok ono ye muto amanyiddwa nga Mimi era nga yeekolera nnyo erinnya oluvannyuma lw'okuba ate akola challenge ya ojjajjirya mwana attunga bw'atukubirako eri mu kiwojjolo ekyanyiza abangi nga baga nti maama omwana amwononye. Si ye video gyakomyeko aze ng'akola obuvidiyo bwe obw'enjawulo alinga bw'olaba sassi naye munange ba social media in-laws omwana bamuli bubi left right bagamba maama bw'oba tosobola mugunjula ffe tugenda mukugunjuya tugenda mukutereeza mu line era nga wenjogera maama avuddeyo aga nti mukisuusiza omwana bamuvumye buli kivumo malaya simanya musege wolololo muwemu emyaka 2 agenda beera ku street ng'agitunda bingi comments zijjudde abantu abanyiivu kakati no ne maama naye avuddeyo nga maama n'aluma ogwengulu n'agamba nti owaaye kanwanirira omwana wange naye nga ngera kubanga ate mukulekera webale okuba mulabi mulonjeho wa Page the News anka kankuwagalize olunaku olusufu okukamala. Buli kikazi ekiri kuno ng'omanyi ovuma omwana nge saakumumanyira tomanyi mwana bwaluma tokerangako n'ogenda muleba n'ozaala mwana bw'oba tokerangako muleba n'ozaala mwana tonja samira
oyitoti omwana wange omusege omwana wange mimi owange omwitoti omusege omwitoti malaya astagfirullah you people mulina emitima emibi astagfirullah auzubillahi minashaitani rajim bibaddire wallahi nsaba Allah bibaddire tomanyi mwana wange wasula tomanyi mwana wange wasiba omwitoti omusege ya rabbi astagfirullah namumuvume ebigambo ebinene fushwa ntuuka ku peji zammwe wallahi miskini nga mwomutunuulira wallahi ogamba astagfirullah yona avuma omwana wange mimi owange omwana wange mwagala njagale mwammwe mwagala sente muteke muzammwe mubammwe nze omwana wange nina omukola buli kyenjagala wallahi kubanga si mmwe Katonda naye bantu mmwe mulina emitima emibi astagfirullah bantu mmwe mulina effutwa temwagala kulaba muntu asanyuse temwagala kulaba muntu nga bamuwadde ekirabo mwagala abantu babeera mu nnaku let me tell you people tukola nnyo tusanyusa abaana baffe because time entini gye tulina ku nsi oyo omwana gyagenda sharinga igwe ne maama sijja mwana musajja sijja mwana ani nina kumwana mwana wange kozi nze manyi gye yantuusa but mulina emitima emibi ovuma otya omwana wange mimi owange bantu mmwe muvuma omwana wange wallahi Mungu agenda kubasasula buli amuvuma n'oyisa ekigambo ekibi ku lulimi lwo wallahi Mungu agenda kusasula basiramu mmwe mulina emitima emibi otuuka ku peji nga musiraamu yavuma omwana wo nga yebikiridde akaka naye nga yavuma omwana wo miskini astagfirullah Mungu buli omu alina olunaku lwe buli omu alina ate nsaba Allah buli amuvuma Allah akuwa ekyosinga okwagala buli olyeyo ng'ovuma omwana nge nsaba Allah akuwa ekyosinga okwagala naye wallahi temusobola kunkyaya mimi temusobola no one ne bwe munaamuvuma binnuma nga maama kuba nze nkwata omwana oyo nenteeka mu kamera binnuma nzeyo neŋŋamba omwana muleke tomulayikinga muyiteko banange nteekayo omwana nesigambangako muntu n'omu nti follow mimi likinga mimi nze nteekayo byange njagala that is my life with my daughter banange nina okukola ekinsanyusa ku mutima mwemba mugulidde ekintu myinze bankiguze mwadde mwagala mukimugulire wallahi Mungu agenda basasula wallahi buli wensaala neŋŋamba ya Allah nsaba Mungu